Olunaku lwa leero tugenda kwogerako ku kigambo ekiyitibwa V-steaming oba yoni steaming. Yoni steaming kyeki oba kye bayita okusteaminga nabunyaayo. Omukyala yenna kyandibadde kirungi era nga kya buvunaanyizibwa n'obeera ng'osobola okwesteamingako oba kye tuyita okweyoteza ku nabunyaayo at least emirundi 2 mu mwezi. Ekintu kino tukikola tutya era kiyamba ki? Okwesteaminga nabunyaayo yaffe kituyambako ffe abakyala oluusi okuva mu stress. Ate era okwesteaminga nabunyaayo yaffe nga ffe abakyala kituyambako okubeera nga tuvaamu akasu akabi akatubeera mu nabunya ne tufuna akasu akalungi. Ekintu kino eno tukikozesa oba tukikola nga tukozesa traditional herbs oba ebintu bye tugula mu ma supermarkets oba mu malls. Amanya gange ayenze Senga Fifi era nga nkomyewo ne programu eno endala eyitibwa yoni steaming. Kati nno gwe omukyala ali e Uganda ng'oyagala okwesteamingako ogenda kukozesa ebintu bino wammanga. Tugambye okwesteaminga kwe kweyoteza. Ebiseera ebisinga tubadde nga tuwoteza omutwe oba ennyindo oba ekifuba nga tulina lubyamira, kati leero tugenda kwoteza nabunya. Omukyala bwe weeyoteza obeera ovaamu akasu akalungi. Waliyo abakyala abamu abalina ekisu wansi oba mu nabunya zaffe ng'obeera n'ekisu kiri awo nga tekitegeerekeka. Kati n'ebiseera ebisinga obulwadde obwo bubeera buva munda. Kati ffe abamu tukwata perfumes ne twekubako oba kitegeera gwe nolowooza nti ekisu kikuvuddemu, naye ekisu oluusi kiba kiva munda ddala eri mu nabunya zaffe kulwokuba nti tufuna infections nga candida, yeast, biki weebityo. Kati n'obeera n'ekisuususu ekitategeerekeka. Oba oluusi abakyala ekisu kiva mu mbalakaso wakati w'amagulu ne nabunya. Awantu omwo mubeeramu ekisu nga tekitegeerekeka. Kati gwe omukyala w'obeera nga weesteaminze ovaamu ekisu, abamu ekisu kiva munda mu lubuto ne kikka paka mu nabunya zaffe. Kati we weesteaminga era omukka guno gugendera ddala paka mu lubuto munda. Okitegeera. Kati herbs ze ziriwa ze tugenda okukozesa. Ekisookera ddala omujaaja. Omujaaja mulungi nnyo mu kwesteaminga nabunya. Ekirala tugenda kukozesa kye tuyita kamunye. Era ne kamunye mulungi nnyo kubanga abamu obeera n'ekisu naye nga oluusi oyina mabwa. Ate abamu kandida watukwata tufuna amabwa kubanga weetakulatakula, okitegeera. Kati n'otandika okubeera nga owunya. Ate abamu ekituleetera okuwunya guba musulo. Waliyo abantu abamu abalina obuwago oba babuyita okitegeere ng'akawago tekasiba bulungi musulo oba nga tekaguta gumalayo nga woofuka nga gusigalamu. Naye bw'oba olina obuzibu bw'okubeera ng'otonnya omusulo oba nga woofuka teguggwamu, osobola okubeera ng'owunya. So ogenda kubeera ng'okozesa ki? Ng'okozesa kamunye okusteaminga nabunya yaffe kubanga kamunye agenda kunyiga amabwa munda agajjemu obeere nga towunya bubi ate nga n'akawago kakola ki? Kasiba. Kati ekirala kye tugenda okukozesa, tugenda kukozesa ettwatwa. Ebintu bino eno bajjajjaffe edda baabitukozesangako, naye kati we tukuze ne tufuna ku ssente abamu ne tulinnya ku nnyonyi tetukyamanyi nti ebyo ebintu bya mugaso. Twabisuula eri oba okitegeera. Tugambye kamunye, tugambye ettwatwa. Ekirala tugenda kukozesa mint leaves. Mint leaves ezo nazo nnungi nnyo 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 mu kusteaminga nabunya zaffe. Nazo zirina akawoowo akalungi. So obeera ng'obadde ogikozesezza nga weesteaminga nabunyaayo egenda kuwunyisa bulungi gw'omukyala. Ekirala kye tugenda okukozesa, tugenda kukozesa silale. Waliwo spice eyitibwa silale naye bw'oba ogifunye ng'eri fresh kirungi. Naye ate bw'oba nga tofunye eri fresh osobola okukozesa ekoze eki? Bw'obeera tofunye eri fresh osobola okukozesa enkalu silale.
ali awo bamufumbisa emmere naye akawoowo ako akamuvaamu kalungi osobola okakozesa ne weesitiiminga bulungi nabunyaayo oba ne weesitiiminga omubiri singa obeera ng'ovaamu ki ng'ovaamu ekisu wansi. Kati ekirala kye tugenda okukozesa tugenda kukozesa rosemary. Rosemary bamikwano naye mulungi nnyo mu kusitiiminga nabunyaa zaffe anti naye awunya bulungi. Oba ekitegeera awunya bulungi aleeta akasu akalungi. Kati naye osobola okumukozesa singa obeera ng'oyagala okusitiiminga nabunyaayo ewunye bulungi. Ekirala kye tugenda okukozesa tugenda kukozesa cinnamon. Nga twesitiiminga nabunyaa zaffe tusobola okukozesa cinnamon spice oba n'okozesa cinnamon eri fresh. Kyemanyi mu Luganda gwe tuyita omudalasini. Nagwo gukola bulungi mu kwesitiiminga ng'oyina ekisu oba ng'oyagala okwesitiimingako. Munange nabunyaayo eri ng'ekola ki ng'ewunya bulungi okozesa cinnamon. Ekirala kye tugenda okukozesa tugenda kukozesa rose flowers. Rose flowers ezo munange nazo nnungi nnyo mu kusitiiminga nabunyaa zaffe oba mu kuwunyisa bulungi emibiri. Waliyo oko ze bayita romantic showers oba showers z'abagole oba mulabako ebyo ebibaafu batera osuulamu ebimuli ebyo. Zireeta fresh smell n'obeera nga you smell fresh. Ne rose flowers musonyimu tusobola ozikozesa nga twesitiiminga nabunyaa zaffe. Kati ate gwe omulala atasobola kufuna ebyo byonna osobola okukozesa ze tuyita yonipalos. Yonipalos zibeera zifaanana bwezityo. Osobola okuzigula mu malls oba mu supermarkets nazo n'ozikozesa. Waliyo yonipalos eza oil naye osobola omukozesa. Ate ne zino spices zemmenye like nga rosemary, cinnamon, silale, mint leaves nazo osobola ozikolamu oils. Osobola okukolamu oil n'obeera naye. Kati nga bw'obeera ogenda okunaaba nga gw'otonyeza mu tuzzi otwo n'otawaaza wansi oba osobola okunaaba omubiri gwonna. Nti gundi eyo akawoowo ako kakuyingira mu skin munda. Kubanga lwaki olaba perfumes tetusobola abamu kuzeefuuwa ku skin, tuyina allergy. Naye ezo fresh smells ebeera ekuyingira direct mu skin n'obeera nga munaye owunya bulungi. Kati tukola tutya bw'obeera ogenda okusitiiminga nabunyaa?